abateesiteesi ne balina komuli n'abali wano kasete obuzinga luno kweguli rasbek naweebwa omulamwa nga guli mu lunaku ddo the role of participation of rural masses in the transformation of Buganda. Luwalo lwaffe okuzza Buganda ku ntikko. Nayagala okwebuuza rural masses kitegeeza ki? Be bantu abasangibwa mu byalo waffe abakola ebitundu 85 ku 100 oba be bantu aba bulijjo abasangibwa mu Uganda oba oliawo neno mu America. Essaawa zabadde zampeereddwa zabadde essaawa 8:30 nga nabadde na presentation enteeketeeke obulungi naye tuzikirize nkole just a conversation. Conversation eno oba oliawo kumuddamu ekyo ekikwata ku muntu wa bulijjo engeri asobola okwenyigira mu kukulaakulanya Obuganda. Nali musawo muto nnyo akola Nsambi Hospital 1991. Olunaku olwo waliwo operations nyingi nnyo. Nali mufeera okuva ku ssaawa 2 kumakya paka ssaawa 1 nga siridde na kyamisana. Bwenafuluma nalowooza nti oba oliawo ngende mpumulemuko ne nsanga omwami omu omuyimbi amali ku myaka nga 5 ng'ali maziga nsaba nku omuyimbi akaaba. Nagamba, Doctor, can you help me? My brother is dying. Nina mugamba lwaki talabye bamusawo mulala. My brother is not here. He's at Bulobi in Nsambi Hospital. Nesalawo ngende ndabeyo omwami oyo ng'ali agamba okulaba. Naye simanyi omuyimbi ono. Omuyimbi ono nasanga muganda nga mulwadde ddala ne terminal illness. Nagamba muganda yali akufiira India. Naye ennyonyi zonna zaali zigambye mutwala. Muyambe mujjanjabaddemu endasi bamuzzeeyo India. Nange namala wiiki 3 agenda okulaba omwami ono okumujjanjaba. Katonda n'atuyamba omwami n'addamu endasi n'empandika Ethiopian Airlines ne bamuzzaayo. Naye namanya ko kyamala emyaka 2 nga mulimu olwenaafa. N'omuyimbi ono yanjagala nnyo. Yalowooza nti wajja musaba ssente tekiwulira. Netufuuka bamukwano. Ate nga okuŋŋamba nti wano mulina omukisa mu Uganda mutudde ku gold. Era okuŋŋamba nti gino emiti muzifukirira amazzi obula tutudde ku konferensi awaka. N'ambuuza bulungi emeka gye nfukirira ku konferensi ogwo amazzi. Tekibaliwo ekyo. Naye out my village. Obwekyo bawulira kiyinza okukakisanyusa bulungi naye munansaasira. Nakkiriza ne ŋŋenda mu India ndabe omwami ono ekyalo kyagala okundaga. Twagenda e Bombay ne tugenda mu train 1000 kilometers ne twagirinnya kawungeezi. Obudde bwali bukya waliwo station gye twali. Nange nendaba abantu abali mu mbeera embi. Ekyennaku nabalaba nga beeyamba ku labor line. Abakyala, abaami n'abaana. Omusawo tayoka okufuna statistic baana omeka, abasajja omeka. Nembuuza munnange omuyimbi nti lwaki twakola ekintu kino? Teyanzigamu. Naye kati ali mukakamu neetali okutya nti oba gye ngenda ebintu si birungi. Neetandika okukola plan B naba ntuuseeyo. Naye bwe twatuuka waka, I was pleasantly surprised okusanga ekyalo kiteeketeeke obulungi, mulimu enguudo, amasannyalaze, ebizimbe birungi nnyo. Ne bansuza mu kisenge kalina nga mulimu ne AC eyo ne Pakistan. Banamubuuza how is it possible nti bwe muli bwe muti etwalako abantu bali abali obubi ennyo. Nagamba nti abantu abo kuva independence
babadde balina gavumenti bazimbira ennyumba, gavumenti ebawa amasomero, ebakolera amalwaliro, owali abagulira emmere n'engoye. Obwongo bwabwe busanyalala, n'akawa obuntu ne kabaggwamu, n'ensonyi ne zibaggwamu. Ffe twasalawo nga community kwekolamu omulimu, buli omu ng'akwata ku munne, okuzimba amasomero, okuzimba amalwaliro, okuzimba amayumba amateeketeeke, ne gavumenti neteekamu kolansi. Era nalaba ebbanga linamala emyezi ng'esatu nga tebalina kintu kye batwala mu katale nga kiri mu raw form, nga balina amasamba ag'ebinyeebwa batwalayo obuddu, balina entengo okwongamiya batwala yogurt, batwala cheese mu katale, balina samba z'emiyembe naye nga bakola irrigation ne batwala juice mu katale. Nakomawo etaka okwefumiitiriza nejjukira naffe bajjajjaffe balina enteekateeka. Edda nga buli kimu tukikolera wamu mu mutima ogwa bulungi bwansi, buli omu ng'akwata ku munne. Bajjajjaffe abo baasobola okugogola enzizi, okulima amakubo n'okukola emirimu egy'awamu mu ngeri ey'omutima ogwaffe ogwa Buganda ogutafa, nga bakola ebyabwe. N'Abazungu bwe bajja baazimba amasomero ne bazimba amalwaliro oba n'amasinzizo, era mu mutima ogwo so Father Bira Maria eri bagizimba bwe batyo, nga beetikka embaawo, beetikka amatoffaali okuzimba ekereziya y'amaanyi bwetyo Wangari. Naye ekiseera kyatuuka ndowooza Abazungu bano abataddewo embeera yaabwe ne batulowoozesa nti oba oli awo basobola otukolera buli kimu, ffe ne tuva ku mulamwa ogw'okukolera awamu, netandika okutunuulira abakulembeze nti oba oli abanaatukolera ebintu binatwala mu maaso. N'abantu baffe obwongo ne butandika okukola ki? Okusanyalala. Essuubi ne likendeera. Omwaka oguwedde nali ne Maama Nnaabagereka okukola obumu eggomba. Principal Chairman ospiiki n'agamba nti maama tusaba Obwakabaka butuyambe okubiza abantu okusima kaabuyonjo, kubanga abantu eno 6 ku 100 tebalina kaabuyonjo. Ng'omusawo okukola statistics, so every 10 people 6 don't have toilets. Naye nkola emikolo gyange bwenti asagala nabakwata mu ki mu ngalo. Nebuuza kinalaba eri n'abantu baffe batandise okuggwamu essuubi, tobule mutwaggwamu essuubi atandika n'ebintu ebiri basic obutakuteekako mulamwa, ekivaamu endwadde, ekivaamu okuziŋŋama n'ebifaanana bwe bityo. Naye nno twagala okubaza Ssaabasajja Kabaka nti yatulonda Katikkiro w'ekitiibwa Transmitter Mayiga aleeseewo essuula empya okuzzaamu abantu baffe essuubi. Tutambudde yonna mu byalo, Katikkiro ng'ayogera nga bayogedde wano eggulu, abantu bawaayo, mwabalabye abaana bato, mwabalabye abalema, mwabalabye abakadde, nga bawaayo ku mirimu kadde bamanyi nti gyabwe olw'okukkiririza mu bukulembeze, olw'okukkiririza mu nteekateeka, ate n'okulabako n'okufuna obwesigwa eri abo babakulembedde, nti abantu bazzeemu essuubi. Kati abantu 85 ku 100 abali mu byalo bwe tubakolamu omulimu ne batandika okukola ku byabwe ate nga birabikako, batandika okufuna omwoyo nti bazimba eggwanga lyabwe, bazimba ebyabwe, tuzzaayo nga bajjajjaffe bakola okufuna ebyaffe. Mu kaseera kano singa omwana oyo awaddeyo ennusu 2, awaddeyo omutwalo, omulemu oyo awaddeyo 15, n'okwata ku masiru, n'okwata ku masengere, kabakabaati, kubanga oba omukutte ku mutima. Kitulaze nti ddala bwe tekkiririzaamu tusobola okubaako kyetutuukako. Ettaffaali lino litukoze tutya? Ettaffaali likomezaawo obumu, ettaffaali lituzimbyemu okwekkiririzaamu tetusobola okwekolera ku nsonga zaffe. Bannaffe abalala bayinza otukwatirako, naye mu bugu ffe tulina bwetikka.
luya lwa Munyindo ettaffaali lituyambye okutugatta ne bannaffe oba oli awo abalowooza nti babadde bawoolebwa twali mawogola ne tulaba bannaffe abakola lunankole naye nga bali mawogola ne bagamba Katikkiro bwe twaleeta ezaffe eryankole batugamba nti Abaganda temugjeemu ate n'abogera oli mu Luganda olugamba nti muli bannankole ati Omuganda yafaanana tuli ku ttaka lya Kabaka tuli bantu ba Ssaabasajja ettaffaali ligassa abantu abo nti abantu ba Buganda bonna gye bali oba balulimi ki oba baggwanga ki nga bantu ba Kabaka bali mu Bwakabaka tusobola okukolera wamu okuzimba Obwakabaka ne tubuzaawo. Njagala okusiima nnyo emirimu gye mukola wamu kubanga okufaanana nga mmwe nange ndi muntu wa bulijjo. Abantu ba bulijjo tulina okwekkiririza, tulina obusobozi, tusobola okukyusa ensi yaffe. Naffe okufaananako ng'ebyalo by'eno ebyafuuka ebibuga manyi Acton, manyi Framingham, manyi Watertown, manyi Waltham. This was rural America. Naye ne babawa enguudo, ne babawa amasannyalaze, amazzi, amasomero, amalwaliro, muli bagumu. Bw'ogenda e Boston, ogenda lwa nsonga nda togenda lwakuba nti nno odduka e Waltham oba e Framingham lwakuba teri kino oba teri kino. Ebino bisoboka bulungi nnyo ewaffe. Yalina okwebaza bannaffe bammwe. Muzikisi njogereko ku mwami Mutyaba, Pastor Mutyaba, Kyasala bajja e Buganda obanga butandika tugende Luweero ne bagula eddagala zireeta abasawo ne batusuza ne batuliisa ne tujjanjaba olunaku lumu jjanjaba abantu 478. Abantu abo ne baweebwa essuubi. Abantu abalina ekenyera ne bafuna amaanyi okugenda mu nnimiro okukola bafune ssente ezisobola okubatwala mu maaso. Ate lisigalawo kampusi 2 obajjanjaba abantu 157. Kale no nammwe musobola bulungi nnyo nga muli eno okukola ki? Okukulaakulanya okukyusa embeera z'abantu baffe e Buganda. Era omwaka guno omukulu ono Mike Kiyaga yajja ne banne Gail Buuli wali atudde wali Omerika oyo n'omulala nalooli yali wali wabweru ne bajja okusomesa abasawo baffe okukyusa ebirowoozo byabwe, okukyusa embeera zaabwe nga bajjanjaba abantu. Bamanyi nnyo nti abasawo baffe olubaba bakambwe twanga bateekamu endowooza empya. What have a paradigm shift nti obulwadde bwamukutte bulungi n'ekisa n'obwagazi n'omu obudde asobola bulungi nnyo okuwona ate n'okwetunuulira ng'omuntu ate noli atandika okweyisaamu omuntu kali kakomewo essuubi liri likomewo. Mbeebaza nnyo olw'ekyo sobo nkulumayikiyaga nebanyo enakugamba ng'Obwakabaka tutandiseewo luwalolwo ng'amagombola ag'enjawulo buli wiiki Olwakubiri gajja okukiika embuga ne galeeta ssente esente ezikoze era ezigenda okukola emirimu gy'Obwakabaka. Tugenze eyo tuyinza okusuubira nti obaolyawo abantu baayo bali mu mbeera nzibu nnyo. Ne Katikkiro baayo bali mbeera n'emiliyoni 2.2 bantu ba bulijjo. Naye nga ki ekibaweesayo ssente ezo? Kukkiriza n'okulabako ku bintu ebikolebwa n'okutambulira mu ssuubi eryo. Weewaawo badde basaba amalwaliro. Ate ddala akyaliwo ekirungi nnyo okuzimba amalwaliro. Naye tulina okubanyonnyola ekituufu. Tebwozimba eddwaliro yeetaba kuliikiriza. Eddagala lino alina n'alituula. Abasawo ne basasuza ki? Repair and maintenance ogikola otya? Nolwekyo olina okubaako ebintu by'okoze ebitwamu ssente ate okuliikiriza emirimu gino social service nature. Kubanga olweddaga abantu balina kusikira kantu katono nnyo oba n'abangi bayinza obutasobola kukola ki? Kusasula ssente zino. Sanyuse nnyo nga nsanze munnange Dr. Matovu nampa essuubi yeeteseseza ettiimu ye ajje e Buganda tukole emirimu gya Kabaka. Abantu bano tubazzemu essuubi.
N'olwekyo twebaza nnyo Katikkiro waffe okutuzzamu essuubi n'abantu bamatiza nti ddala luwalo lwaffe ddala nolwe lwa mu nnyindo nga ffeffe ennyindo ekwatiddemu tusobola okukyusa ensi yaffe. Ajja kumaliriza nga bagamba bajjajjaffe batugamba tibaana ba kintu tebali kubeerawo ddala. There is a little meaning to this saying. Baana ba kintu tebali kubeerawo ddala. Nti tulifuna okusoomoozebwa okw'enjawulo obudde obw'enjawulo naye tetuggwanga mu maanyi. Tetuggwanga mu maanyi tetutendewererwanga. Oba olwala n'okusoomoozebwa kuno kwe tufunye tubadde kutulaga kkubo ppya nti tulina kati okwenoonya n'okukolera awamu nga bajjajjaffe nga tetunuulidde nnyo bantu balala tutwale ensi yaffe mu maaso. Kyamusa bulungi nti ebikoleddwa ne bannaffe ab'omuliraano Abasoga, Abankole, Abakyoli n'abalala bataasa okulaba ddala nti ebintu bisoboka ate nabo twagala tutambulire wamu kubanga omukyoli bw'aba obubi n'afuna endwadde ate ajja kujja mu Kampala okukola shopping endwadde ezo zirika mu Kampala. N'olwekyo ffenna bakwata ku mukono ffenna tutambulire wamu. Bannange neyanziza nnyo okumpuliriza. Mbebaza nnyo olw'enteekateeka ennungi eyo ate n'ennyaniriza y'omulembe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja Kabaka wa Bulange. Okuggyako nga waliwo ebibuuzo nagadde nnakutegeedde nategeedde nti obudde bwagenze ate njala nyo tukume